njagala mmuteeke mu mbeera nga tasobola nga ne kadama amusinga vali nga tasobola kulinnya nnyonyi genda kunaaza mbalaasi wadde amasuwaani. Nze sigaba wiini. Nze sigaba wiini, tebakulimba nti nga bawiini. Ekyo kyennyini kyolaba kati. Nze sigaba. Abanoonya musimba bwe babuuzaako. Mu public boogera birala, mu security bakola birala. Sigaba wiini. Togaba wiini. Oli wakufaafagana nabo paka Mungu anaafata abaana. Katonda yantonda akimanyi. Mu bulamu bwange njagala okunnyonnyola abaana abalaba unrevealed experience. The end of life kubeera kufa. That is the climax of life. Bw'oba oli ku kalulu lw'ensi ng'okimanyi tolifa. That is long. Era tomanyi lwaki wooli. Nze nnumbiddwa abantu bangi. Naye nga bonna abannumba banjagalako maanyi gange. Bonna abannumba baliddeko mu ngalo zange. Bonna abannumba babaddewo. Nafuna ekizibu nti amwe trending center. Ndowooza ensi ejja kusobola okuba ng'etegeera nti nzitowa n'okusinga ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu oba ebibiina, kubanga oyinza okwebuuza ne bebalonze abantu baabwe tebabamanyi. The whole world boogera ku full figure. So waliwo abantu aboogera ku bantu nabo babeere relevant. Katonda yagaba ekyo gwe n'owekikola ota. Katonda yagaba favor. Exactly. Katonda yagaba favor era nga gy'otusabira etakoma. Toyina lw'otusabira musumba nkwebaza nti lw'otusabira otusabira favor. So favor gye nnina eyaleeta abalala okunjiganya olw'okuba tebasobola kukola, abantu tebali consistency ku kintu. Abamu baali bakozi bo wano bamala kulemwawo mu bubi oba mu nneeyisa y'obutalumirwa mulimu gwe bakuwadde. Nze we najja nenfuuka mwana ewaka, omulimu gwange ngwagala, nnumirirwa omulimu gwange, nakyo ne kifuuka problem. Ekijja part of a problem. Wangaliddewo nga ate baakusuubira kuwanga. Bampa emyezi 3, ne bampa 4, ne bampa 2, ne bampa 7. So omwaka n'ogukuba wa ebiri. Kati nti mu bulamu bwe tutambulira mu challenge, life is full of a challenge. There are many challenges ziri mu bulamu bwaffe, naye nga ate ekikulembera ebuzibu bwe tulinamu n'oba ne challenges jealousy ku bantu abamu. Abantu abamu baali mikwano gyo naye ne batamanya value ya mukwano gwo. Abamu baali bakoddomi bo nga n'abaana bo tebamanya value ya bukoddomi. Mutabani wa Mirundi mumujjukira bulungi nga yakayiga okwogera mutono nnyo bw'ati nga n'enkofi atemutuuka ya Nuupu. Yatandikira ku nze nti ndi nzige, ndi kimongwa eri ng'agenze mu Nuupu. Bamuteekayo yali diversion agenda ayogere muzayi asobole okumuyita. Nze sinze nga b'ebifo mu gavumenti. Sigenda kuwa bantu abo bifo kuba sibirina. Abantu banoonya wentudde bwe baagala okutuula. Bonna bannwana. Walabako wano ku distance y'omulimu gw'omusumba gwa Salt TV. Bannanga abo nyini bakasuku bagamba nga musumba otasaanidde kutuulawo. Bagamba Ssenkubuge ebigambo ebiringa miliyoni nti Ssenkubuge toli supposed kuba na full figure. Oyina digulira mu mukazi gw'okola naye. Uganda twekuba kuyimusa buli era Kenzo okutusukkulumako. Kenzo yagamba kannerese Uganda. Nkwatagana n'abantu abansobola okuwanika ki? Ekintu kyange. Kyova Kenzo ali international.